Monday the 8th. I was not present on that day. The team was led by my colleague Arias Lukwago. He had made President Yoweri Kaguta Museveni bamutadde ku pressure international community babanja Dr Kizza Besigye baagala afulume mukomera mu bwangu ddala mbikutidde mu maaso awo lawyers Martha Kaluwa wamu n'abalala beegasse ku Elias Olukwago olunaku olwaliro wali ku high court. Nkugambye vidiyo eno giwa obudde gwe muwagizi w'enkyukakyuka gwe muwagizi wa Dr Kizza Besigye gwe muwagizi wa His Excellency Robert Kyagulanyi bingi nnyo byenkotedde mu maaso awo by'osaana kubeera nga weerabirako. Nyongera okujjukiza video soko gituwire ka like bumaze subscribing wegete ku mukutu gwa figuno nga sibalwisizaayo katugendera mu chat race olunaku olwaliro mukyalo egulu mu kukwera ngo olaba ku screen yo y'omu ku lawyers abakyasinza amanyi bano mu ggwanga Uganda gamba nti mu Africa yonna naye oh my god that woman olunaku olwaliro kyakoze omulamuzi wa Dr Kizza Besigye soko muwulirizi kati nnyo tumali tuyongere n'ebirala mu maaso onyongera okujjukiza watana subscribing wuliriza ombulire ebyadala golowooza Dr Kizza Besigye okuva mukomera. Two orders. One, that as defense counsel we go to the prison to Ruzira yesterday the 10th and we see our clients, we go with our gadgets, listen to the audio and video evidence, and then come today for hearing. As you are aware, yesterday we went to Ruzira in compliance of the order. We were not granted access. Today we came to court. Our clients, Colonel retired Dr. Besigye and Obed Lutale were not brought to court. Only the third accused, Captain Ola, appeared. And we informed the court in their absence, according to the laws of Uganda, both the Constitution and the written law, a trial cannot proceed in the absence of the accused person. The court can make an order for it to proceed if the accused is in court and misbehaves. Our clients were not in court. They have not misbehaved. Therefore, no such order could be made. The court today has put off the matter to the 30th of June and also ordered that they be produced on that date. We did not make our complaints regarding yesterday's treatment at Ruzira to the court because doing so would have been entertaining proceedings in the absence of the accused persons, contrary to the laws as I have cited. So we will be back on the 30th of June. In the meantime, there is a constitutional application which has been filed against several respondents, including the CDF, Chief of Defense Forces, and which the court has now fixed for hearing on the 30th, the day they will be produced, 30th of June. He has also given timelines for submissions on all sides, and hearing will take place on that date. So that is all for today. My colleague will add. Alright, olunaku olwaliro webabadde basoma national budget ya Uganda agamba omwaka financial year 2026 nkugambye kibaddewo ababaka ba NRM batandise okubeera nga beeraliikirira anti-national unity platform eri ahead of them in almost every aspect. Ogenda kwebuuza batya njagala osooka owulirize ono y'omu ku members of parliament abali mu kitwandiyise maybe leadership position naye olabira ddala nti no yavuddeyo n'akakasa n'agamba nti no NUP batwala speed la leader of opposition Joel Hasenyonyi omulimu gwali mukubeera nga kwasaganya wali mu parliament ya ggwanga Uganda omulimu gw'amaanyi nnyo. Honorable Speaker, I'm aware that the side of the leader of opposition has already nominated the commissioner amongst the 4 bench commissioners. That is Honorable Nambeshi. But the side of the government, we have not seen any commissioner. Since the government chief whip is in place, isn't it procedurally right that we constitute this house to its fullest, so that to mandate its function? Right, Honorable Speaker, the house looks to move in a half. It's in amoeba shape, in a Mongolo shape. And this is the mother of corruption, right, Honorable Speaker.
In line with Rule 26 of our Rules of Procedure, the rules are clear that in formation of the order paper for every sitting, there must be the business committee in consultation to your consent to come up with the order paper that the House has to follow. I'm wondering, Right Honorable Speaker, if it's not risky on your side, determining the entire task of the business committee just on your shoulder, and the members, if we move the House in such a manner, I don't know whether we shall be respecting our own rules. Right Honorable Speaker, it is to my humble prayer and request, in line with the procedural matter raised, that the entire businesses this House has heard be rendered null and void, and we constitute the House to its fullest to carry on its function as mandated in law. Thank you, Right Honorable Speaker. I want to thank you, Honorable Member from Bale. We all now know that he's a second-year law student. He's very, very vigilant. And this is the session for, and let me give guidance to the member so that nobody else makes the same mistake. This is the first meeting, and the first meeting has sittings. This is the 5th sitting of the first meeting. Now the honorable member thinks that Rule 11. Alright, we got to be the kumabali a full figure chakozi Honorable Kasolo bikwechede masa awo video sana kujera bitako gumu wagizi wa full figure wamunabu abagala videos za sakazi mu video no kugambi chiwo budde ogenda kubiranga onyumira nyongero kujukeza Sheikh Ashraf musomi wedduwa namazezira wa SMBIO 711 so mukubira ko bana mu inbox ku WhatsApp na so kubiranga kuyamba njagalo sokolize omukulu hamanyikidwa nga full figure nga yetwala neno bat event mujukire bulonji tino full figure yagambye tewali gwagenda osonyiwa kasitoko lensobi agenda kwogira kubere wa NRM oba wa NUP soko bawulirize nga betwala tumuteyogereyo ne byatwese lunaku olwaleero. Mulaza talina makulu esaawa zino Wadred yali minisita omunaboda ayita n'omukazi Wadred mu mutwe namulabako ne bizinesi y'amasuuti tomanyi gyeri famasi enene tomanyi gyeri abakazi abamu bayina ebisirani bye bye bakuze bigazi bwebiti mukwana abakazi nga mwegendeza kiringa n'abasajja bamu waliwo n'abasajja balina ebisirani n'oyagala omusajja emyaka gyo 10 n'omaliriza nga tolina kyomufunyemu n'eki kale Nobat Events gemanya generational promoter nga nebbulabuza nsonga yo negenda kusuula eddalu katamanga gwavudde ku Honorable Nammere kati oba oli mukubambira mukyala Honorable Aruna Kasolo likati full figure gwe mukulaba okuko olabanga gotegeera nnyo kubanga osobola okuba kati ngo wabula Honorable Minister Kasolo ku affairs z'abakyala be nikiwala gwe kikazi gwe bannange full figure kisiraani gwe golowooza nti kati golumirirwe nnyo ajati Aisha Kasolo okusinga bbaawe nga ina n'erinnya lya bbaawe mbolo olumugezako kulaga nsi mbuno oyagala nnyo ajati Aisha Kasolo bano bonna hakize obumba tuutu obukuli Haja Aruna Kasolo aina n'ennamba emu gwe yasookera ddala nnamba emu maama waffe ow'ekyotera gyali eyajja wano okulayira ku palamenti gyali era naye nalaba omubambidde ng'oyogera ebintu ebyekisirusiru oli omusajja alina bakyala be musajja musiraamu eddiini emukkiriza ate asobola okubabeezaawo n'okubalabirira kati gwe family affairs ze nabukulaki otanze n'okupuma muka minisita mulamba mbu dreads mwezo dreads zolaba mwe muli omukisa nakulaki baawe yamulonzeewo mu balala bonna amutwala entebe mu kulayira ku bwa minisita bwe kiri talina kugamba ko nti bakyaye gundi ne full figure kulaki ofuuka why do you think you are so problematic kimanyi bulwadde ki bw'oyina tukuyambe full figure osaana kusibiranga mu keegi nga mbwa nga bakumonitalinga buli kaseera kubanga essaawa yonna osobya
otuso kubanga obeza abantu ku mbeera y'okweraliikirirako nti kakati azzaako agenda kusobya kyekirala uva ku maka ga Honorable Haruna Kasolo Ulufiga nkwegayidde Hajati Aisha izo kubanga mukwano gwo oyo naye mama waffe Musegedde netodda mukulengeza mukyala wa Honorable n'omu toyina mu authority yonna kuba wine ebizibu negwe gwayogera ku bakazi ku bakabandi ne basajja babandi gwani bawo who is your husband gwo wafumbirwani ate mbize etese ku nsonga z'omuzikiti tomanyi bya maka tomanyi bya bufumbo buli mwana alina kitaawe olundunganga mbizi buli akuloza kagamba owunyanga toilet ebitundu byekyamo ina bya mirundi ebiro ine by'abasajja ne by'abakazi niyo ganyo okuva ku maka g'abantu lwaki tova ku maka g'abantu gwe weeyitaki toyina byakola lwaki teweefuula at least idle busy nga toyina byakola nene weefuula busy kera otambulenga mu kibuga kubanga omulimu gw'okusabiza gwe mulimu gw'ogusookera ddala otambule oliva wano odde wali odde wano oddamu n'oyasama